kugula mbasaba kuli na Twitter account mugende mukozese buli kimwe kyetagisa okuteeka ku Twitter obusajja bwalumba Twitter butaddeko buli kasasiro wabo yonna Twitter bugifudde ekizibu butulowozesa nti businga okutegera nga ate buteeka ebintu bya bulimba kale ngenda basa muna balina Twitter account mugende ku Twitter mutandiko counter attacking obulimba wa Museveni n'abayebe yateeka ku Twitter awo nvuddewo njala genda kutandika video ya leero video ya njala gitandika ntya video ya njala gitandika ne kyenda dise ekigula lugisige na bo akalowoozo nga njagala kagende limwe n'Abannayuganda abali mu diaspora sitegeeza nti omuntu ali mu America omuntu ali mu Bungereza oba omuntu ali mu Europe oba omuntu ali mu Middle East no kasitova n'obuka Uganda n'odda ku nsalo y'ensi endala oba oli mu diaspora oba oli mu Africa oba oli nga tuli mu Uganda oba oli mu diaspora bwe kigula lugi kya leero njala kibatule bulungi mu kigule bulungi nnyo njala mukitegeere tutandise tutya ewammwe tewabawala mu kigula lugi kyolwaleero ewammwe tewabawala lwaki ewammwe tewabawala olw'ensonga ne bonoogenda mu nsi ezo zisinga obungi zoga nti zakulaakulana kiba kitegeeza nti era tojja kufuuka waayo kale njala kuubira omulamu okutakungula mu kigula lugi kya leero nkugambe nti fenna abajja okunoonya ekyo ekigula amagala eddiba mu nsi zino ez'amagulumeeru tajja kubba era ng'omubbi bwaba nga talina budde bw'aba azze okunyaga ewantu omubbi ajja kubba bubbi n'addayo kale mwenna Bannayuganda abali mu kusaka mu nsi z'amagulumeeru njala bakubira omulamu ogw'okutakungula ate mbajjukize nti yonna gye musiisidde gye mweyagalira eyo si wammwe ewammwe butaka gy'osibuka mu Uganda gye bagenda okuziika wagenda kunyaga wagenda kubba bakyobba okisiga e Uganda mu mbeera yonna eriyo embi tekugaana kusiga kubanga n'ensi z'olimu era zaalimu embeera y'emu neyamala n'etereera kati ngenda kukubira omulanga gwali eyo togeza ne weesuleyo gwa naggamba ng'eyakasigira embaale n'oga nti obulamu bwangira bumala Europe ngira bumala mu America Canada simanyi ntaddeyo sere zange nguza amayumba simanyi nkoze kimaama taata nkubuulira era ojja kukomekkereza ng'olina okudda okwaboobwe kino kituzza luddawa kino kituzza mu ngeri eno bweti nti mu Uganda ensi gye mulaba ensi eyo yaffe si abagwira bazzo gitwala gwe eyagenda okunyaga oba okusaka ng'oli magulumeeru njala kukojjukiza mu nsi z'olimu zirina bannyinizo ebyaddala olw'okuba nti wafuna obutuuze n'empapula ozirina wafuuka kimu ku kitundu ky'ebintu ebirina okusasula omusolo mu nsi ezo ekinjala okitegeere ng'ate omaze n'okuwona omusolo olina privileges oba olina ebintu bitasobola kutuusaako ngalo zo mu bulamu bwo kubanga waliwo wootuuka sitepu ezimu nga tosobola kutuukawo nga zituukibwako bannansi bannakabala kati ngenda kugamba buli yagenda okunyaga nyaga omunyago oguzza e Uganda wammwe togeza n'okwata omunyaga ate n'oguzza wobbidde nedda kiba kibi nnyo togeza nga nobba omunyaga ate n'ogumasaasaanyiza wogubbidde nno bba omunyago oguzze wammwe mbagamba mu saving essente mu investing ewammwe kuba budde bugenda tuuka nga buli kimu kirina okuddira oba kimu kirina okukyuka engeri y'okiramu ne kikuddira mu ngeri gy'ojja kusobola njala kutegeeza mu nsi z'olimu eza Bulaaya okusosola tekuvangawo okusosola mu langi tekuvangawo kubanga abazungu baali bazimba ensi zaabwe bazizimbira ku musaayi gwa muddugavu omuzungu obanga azimba ensi yagizimbira ku mineral resources ez'abaddugavu kati bwe yamala okukozesa ebintu bye n'amala okufuna capital ate aba ayagala akuzze wammwe oba akuyise bubi yensonga lwaki musanga obuzibu ne baba nga mufuna ebirwadde bitategereka ne mufa mangu ne mufuna ebizibu by'enjawulo ne muba nga mukomekkeredde nga buli kimu mukirese gye mulina okukireka ngera kuwa ekyokulabirako bali mu America n'ensi endala gwe taata maama ali mu America kojjange muganda gye mukwano gwe njera kukojjukiza nti ensi gy'olaba yali abasajja bamyufu be tuyita ba Red Indians so si y'abasajja balamu bonna bagwira naye njagala osooka ojjukire ebyafa bya America kubanga emba bijja ku mitimba nga tojja bisangako njo okubijjukujjukiza nze abisaaki nga n'ebifuna njera kujjukiza gwe atudde mu America atudde mu Canada nawe atudde mu Europe njera kujjukiza poliisi naddala ey'America omusingi kwe yatandikira njala gukujjukiza batogomanyi oba olina akatabo ka America oba tokalina poliisi ya America yatandikira ku musingi gwa kuyigga bakaddugala abaali baleeteddwa nga baslaves abaali balima mu masamba g'ebikajjo pamba n'ebintu ebirala buli sirevu yenna yaddukanga baamuyigisanga ekibinja ky'abasirikale abakwata mundu okwe kwasibuka okuva okuteekawo poliisi y'eggwanga eryo mutudde kitegeeza nti olina okutegeera nsi ki gy'odiringa n'abantu bano kati bw'obanga omayita omusingi gw'eyo poliisi
gwatandikira ku kunoonya bakaddugala nga nakati okutta kaddugala tolinaamu lunaku ate era n'akusse ennaku zimusiba tozimanyi kubanga tobeerayo kasita musalira ali mu kooti ebiddako tomanya kanjira kutegeeza sooka okole search weebuuze lwaki nti emikono gye gitawemera muwemba mu ggwanga ery'Amerika abasinga omungi ebitundu 65 ku buli 100 baliyo bakaddugala lwaki emikono gye gitawemera muwemba mu gye muyita amakomera abaddugavu basinga omungi mu makomera ago bakola ebitundu 65 ku buli 100 abasigadde balatino baki abasigadde tebabasiba balina immunity kubanga bo bannansi kanjira kutegeeza bwobanga otegedde ebyafaayo byembwa za poliisi ezo nga baziteekawo kutandika kunoonya buli muddugavu yenna eyali yewaggudde ku mukama we yamugula kitegeeza poliisi obusosoze buli n'okutta bukyaliwo era kyovula nti abantu abasinga okulusulamu akaba bebakaddugala era olwo n'ebitundu amasaza gy'otagenda kuyita kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti eyowaabo bamagulu meeru tosobola kuyitayo kati gwe ali mu Amerika ali mu Canada ali e Bulaaya nkusaba okola ekintu kimu bw'obanga ogenze kubba oba okusaka genda osake buli kimu okizze wammwe kubanga bw'olwa ku nnyumba z'alanjiro tofuuka bupangisa bw'osula mu ggala gitofuuka mmotoka owulidde bulungi bw'olwa ku nnyumba z'alanjiro tezifuuka zizo ate bw'osula mu ggala kiterikufuula mmotoka kitegeeza nti olina okumakinga sure nti bw'omala okunyagadde ewammwe oba olina akatoba tokolina oba olina bakula batozirina ewammwe wewammwe east or west home is best kyenjagadde obategeeza kale nno kyekigulalo gikyalero kyenjagadde obategeeza then ngende tutandike video eyandeese bulungi nnyo kansule nti buli muntu gwe batumizza mumuleese ono bulungi nnyo njala tutandike mpola mpola tugenda otutuuka wali katwana tuli ku kigulalo gikyamawulire ebintu bingi bitambula naye ndowooza njagala nsooka empiseewo information eno wet buli munnayuganda yenna omanyi nti olina muganda wo nga badde akolera mu ggwanga erya Somalia ng'ali mu ggye ekkomaddembe erya African Union nga wa UPDF nkusaba omukubira essimu oba obuuze bikikwatako oba akyali mulamu ndi wano okubikira eggwanga n'okubireka bannayuganda bonna nti we twogerera ensasagge enjega egudde mu ggwanga erya Somalia bannayuganda abasavinga mu ggye lya UPDF nga bali mu kibinja ekya African Union abawera bannayuganda nga basavinga mu ggye lya AU aba UPDF nga bawera 275 bano bagudde basetingiddwa gye nandise ambush bo bano abatamanya ngamba gye bagambye nti Al-Shabaab yekikoze naye ate bokebera ku mitimbagano gyonna tekuli Al-Shabaab yewanidde nti yekikoze okusinzira ku information gye ngendo ba wano wentandikidde wonna njagala mutaginge ba MS spokesperson ngira mutaginga baganda abali Somalia mbategeeze amawulire gaagano ngaleese goyagala okukakasa nti amawulire gano tebagenda gaba mu bujjuvu bwabo ngenda gakuwanuza nti otandike video zange otwogerere essaawa zino biwoobe na nyiike ebibuutikidde famire z'abannayuganda bonna abali mu ggwanga lya Somalia nga bannayuganda abaliyo olwaleero abakola mu ggye lya UPDF nga bali under EU 275 bagudde mu ambushi ebadde well planned and set by their own bosses okuba nti bano abantu babadde all along bakomplainga ku welfare n'omusaala gwabwe okumala omwaka mulamba tuzze tubagamba nti Yoseri ayina ekigendererwa ekyokukendeeza ennamba y'abannansi abasavinga mu UPDF nga abatutte Congo, Somalia, abatutte Ethiopia, abatutte na buli omu gy'abatutte ng'ayagala bakendeeza. Najja nekola program baga nti bannaffe bano babanja emyezi 8 nga sente bazifuna. Era buli acomplaininga afuna ekizibu. Kati olwawe twongerera essaawa nnyo mabega bannayuganda bano bafuna obuzibu. Bannayuganda ennamba abafunye abagudde mu ambush babadde 275. Naye wenzigidde kumpe mu dakika 3 mabega drone yange ntegeezezzaako nti abantu abannayuganda abakakasiddwa nti bafudde bali 135. Bannayuganda abakakasiddwa nti bafudde bali 135. Bannayuganda abagendedde ku bisago ebya taasulawo taakeese bali 140. Bali 140. Toto ye namba 275. Kiki ekiviiriddeko baganda baffe bano okuttibwa ensonga yiino.
ku namba eno eya 275 yemu ku group ebadde complaininga eri bakama baabo ng'ababuuza ensimbi zaabwe z'omusala ne za welfare ziri ludda wa. Bano badde batuuse n'okwagala okwekalakaasa naye nga abasirikale tebaddibwamu kibuuzo kya nsimbi ziri ludda wa. Era bano kye babakoze kwe kubasaitinga ambush n'abasuulamu emizinga n'amasasi ag'okumukumu n'ebbomu ne battirawo 135 140 bagende ku bisago ebisago biyitirivu nnyo. Era gye bunakira ennamba eno eyinza okulinnya naye wojja okutegeera nti ebintu bino bya kiyaaye era temugenda bila ku mawulire ge Uganda. Almost 5 hours okuva kino ekiguddewo tewali international news network yafulumizza ggulire lino kubanga bakyafumba story one. Mbadde kwa Lujazira n'engitabaganjula, mbadde ku BBC n'engitaganjula, ntaganjudde CNN, ntaganjudde website ezisinga obungi nga tewali international news network ya report nze geno. Ekivuunulwa nti bano abakulu bakyafumba story kiki bagenda okuwa international news network okulabisa abantu bano nti wabaddewo ambush ng'ekoleddwa Al-Shabaab. Naye okusinziira ku sources zange eno ebadde inside job ey'okumaliriza abavubuka bano abadde babanja ensimbi empya n'enkadde nga sente zabateesasulibwa so nga ate African Union ne UN basasula abaana bano buli mwezi sente ziri mu $10 plus bano bafunako $, wakati wa 3 ku 4 buli mwezi anda zino zitatuka kwa account. Kati njada babikira bana Uganda walwe ntandikide nti kitalo nnyo ddala bannaffe bana Uganda bagenda okunoonya ekikigudde Magale Ddiba balusudde mwakaba abawere 135 140 bali ku biwundu ebyatakeese taasulewo. Kale go munnange ng'oli mukyala oyina bbaawo yagenda e Somalia tera okubeka simu ng'obudde bukyali omanye bbaawo oba akyaliyo. Gwe muganda wange taata nga yagenda Somalia tera okubeka simu obuuza oba kitawo akyaliyo. Muganda wange ng'olina muganda yagenda e Somalia kube simu tera obuuza muganda oba akyaliyo. Bw'owulira essimu teriiko linda luba n'abasomera amawulire amafu nga bategeeza nti abantu baffe bafunye obuzibu naye nga ku TV tegenda fuluma ku international network ne TV ze Kampala kibero de banabyogerako neffe tufunye sources ne numbers figure entuufu baani abadde mu mission eno era bano battiddwa lwaki ekibasizza babadde bacomplaininga ku misaala gyabwe ko batamanya ngamba twagala dokendeze namba kati twakole era bakibakoze bulungi nnyo so njagadde bategeeza nti bana Uganda abasukka mu bonne namba 275 135 bafudde 140 bagende ku bisago ebyekika ekyawaggulu. Kale ndowooza mutegedde bulungi agafudde Somalia mwenna muwulidde bulungi nnyo amawulire agago sigenda galuwaako. Alright. Nina kyenjagala okusooka okujjawo kino tugende maaso. 1. Mwenna bannayuganda bali ku social media. Njagala musooke muve mu diversions eziri ku social media. Njala bategeeza nti Moses Sali afuuse diversion object. Oba ekintu ekikozesebwa okujja okugamba okuwogera stories zitakwatagana. In fact omuntu niranga ayogera weewuunya abaana yabazaala atya yamanaginga atya kaalya y'okutuukaawo era akuza okutuukawo ng'amagezi gaalina bw'ati bw'ayogera bw'akola ebintu bye ne neewuunya. Oyo mvubuka bakati bamufudde diversion object yazinga kukola nga diversion ku social media kwogera mboozi zitakwatagana kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo muveeko. Ekyokubiri waliwo diversion y'omuvubuka eyajja ku social media nga yambadde akakookolo n'agamba nti ye mutemu eyatta muganda waffe Isma Olex Chuli nti yamutta. Njala bagamba nti eyo yabadde pure diversion okubikkiriza gavumenti ekyagitulamu nga banoonya baani abatayichuli nga te gavumenti yennyini yabatta. Kino kitulazaawa kitulaza nti Museveni asobola okukozesa ekintu kyonna n'akiteeka ku media nekikwata attention y'abantu ne media Kampala n'ekyogerako. Naye njagala mumbuulire Uganda bukyanga Museveni ayingira mu nsiko bassa abantu bangi nnyo teri muntu yali avuddeyo n'akireyiminga oba n'atwala buvunaanyizibwa nti nze nasse omuntu gundi. Kijja kitya ku social media kati ennaku zino abantu bafiira ku speed oli najja wadde ataddeko akakono nti nze nasse oba munoonya munoonyi. Kino ekintu kyadde well set well organized okujja pressure ku Museveni n'ebitongole by'okwenda tebadde banoonya omutemu naye ng'ate ekituufu kiri nti omuvubuka bamusetinze kujja kukola diversion kuba lowoozesa nti oyo yasse si yasse eyadde diversion. So njala bategeeza beekulu naye omuvubuka eyavuddeyo nga yambadde akakokolo eyo na diversion tekuli kintu kitegerekeka. Ensonga z'okweyambulira ku social media ezo zijja genda bulungi nnyo kubanga Museveni bimu ku bintu byakosa ku social media agamba bane bagamba babawa ssente bawa wakati w'emitwalo 15 ku 2 omwana najjamu engoye najjamu akaleega
neyambula nekigende wiki ku social media platforms zino je mbuli mu nsi yonna Bannayuganda bakunganira ne mutandika okwerolera ekyo nakyo wekiri bakikosanga part of diversion okubajja ku bintu ebikwatagana ku ggwanga. System y'okuwemula yo temuyina kye mugenda gikolera kubanga tukizudde nti Museveni ayagala nnyo okukozesa abantu abawemula. Mwelembera ku social media nga muliza ebintu by'obuwemu okusinga okuwuliza ensonga ezirimu amakulu. Era njala kusaba abantu mwenna bakozesa Oluganda nga muwemula. Bobanga okozesa Oluganda okuwemula tukusaba temuddamu kukozesa olulimi lwaffe kuluwemuzisa kubanga ennimi ennyingi eziri mu Uganda. Baba bakuyita kafulumu okuwemula, please genda owemule mu Lujapani, wemula mu Luchapadola, wemula mu lulimi lwonna olusigadde ne mutuleke otwononera olulimi lwaffe. Mujja tulowooza nti olulimi Oluganda lwe lusinga okuwemula mu nsi yonna. Kati ngenda basa buli akozesa ebigambo by'Oluganda ng'owemula si gwasosa okuwemula. Ate ne by'owemula byonna twabimanya dda abantu batuwemula dda naffe tumanyi obiwemula naye tulina respect gye tuwa eggwanga n'obutaswaza lulimi lwaffe naye olulimi lwaffe mulufudde ekizibu buli avaayo awemulira mu Luganda. Ebigambo ebinene ebiringa emizindaalo ne weebuuza bano abantu baakuzibwa batya. Ate kasitolaba ng'okuwemula kususe ku social media nga waliwo Minister of Ethics nga weeri ng'esobola okuyita omuntu bambuuza lwaki owemula naye nga tebamuwandiikirako wadde ebbaluwa eya layini ebbiri nti gundi tukwetaaga ku poliisi otunnyonnyola ensonga kikuva okuwemula eggwanga. Kimanye nti n'okuwemula kuno kusasulire era bakukola bulungi nnyo ne bawa abantu sente zokujja okubasasula bajja wewemulira eggwanga. Kubanga jukira Father Recorder yagezaako nnyo okukola kye tuyita counter attack ku pornography n'okuwemula eggwanga. Father Recorder gye yakomekereza mwategeerayo kati okuwemula okuli ku social media kusasulire era kuli state sponsored. Batekamu ssente abaana okweyambula ku social media, batekamu ssente abantu okwo nengenda basala buli awemula noonya olulimi olulala ogenda okuwemulira muleke okuwemula mu lulimi Oluganda kubanga mwagala kukozesa olulimi Oluganda olwesinga okuwemula mu nsi yonna. Ekyo nakyo mu kikomi tukibasaba bulungi nnyo. As a part of the diversion ezembagambye ekyabayimbi zisimanya association mubaleke babeereyo buli omu ajja tegeera ekyagaana embu okuseka eboggola mu bwoggozi. Kati jana tugende. Era nakano kanfundikire nako nga ngenda okutandika bulungi amawulire. Bannayuganda mwenna njala bategeeza njala musooke muyige Museveni yaani era ebintu byabikola atya. Yosebiti Bahabulwa Lutabayisiro omutabani wa Karekezi nseeretebezze ensanga bisibe bw'aba anatta omuntu naddala ng'omuntu abadde amwetaaga asooka n'amuseetinga kyayagala abeere musooke mu mukyawe ng'omuntu agenda okumutta nga tayina kyamwagaza nga ne public yamukyawa dda. Njala bategeeza buli muntu gwe mulaba ajja ku social media ng'abadde either mu government oba ng'abadde politician oba ng'abadde socialite n'atandika okulumba Brad Kyagulanyi Ssentamu oba n'ajja mu public n'atandika okulumba Bannayuganda ng'ayogera ebigwe ebitakwatagana oyo ennaku ze zibambale ku nsi kubanga aba ayagala kulaga ekifaananyi nti buno bw'ondiba n'akutta teri agenda kufuna sympathy ku mulambo gwo era public ejja kubanga ekuwonya obuwonye. Yensonga lwaki abantu mbakubiriza omulanga bw'obanga bakuwadde ssente zo n'ozirya sirika toyogera bigwe bitakwatagana kubanga abantu bajja kukyawa otuuke n'omulambo gwo bagukyawo. Abantu bano kibalimi okutegeera. Nalabye waliwo sitole ya muganda ffe omuyimbi eyafulumya eggwanga eyo ngenda gibawa ku Sunday mu full swing yonna sagala gikwatako kati. Naye njagala Bannayuganda bayige ekigambo kimu nti abantu bengenda okumenya walwammanga ne ka video kengenda obazanyira mulina okuyiga ekyokuyigirako nti ejjanzi teribuuka na nzige tolifuuka bo ate tolifuukanga bo era tolibeeranga bo kubanga bo kali akakundi kaabwe kemanyi gwe bakozesa bukozesa okufuna bye baagala bamala obifuna gwe bakujjawo kubanga babalina abaana b'okukozesa kati njala kutegeeza tovanga ne bakulagira okugenda okwogera ekigambo ekikyamu against your fellow Ugandans oba against your family oba against anyone else on social media ngolooza nti bagenda kusasula era ojja kumaliriza nga bakusse. Njira bawaka ebyo ekyolabira kubanga buli kimu Museveni akikoze naye mulowooza ntategeera. Abantu bonna abavuma Kyagulanyi bonna basindike naye babasindika public bakyawe. Kati wetwogerera omugenzi Peter Lokeki yavaayo n'atiisatiisa the Lion of Mogadishu nti agala okwekalakaasa ojja ne coffin yo yamaliriza yali mu coffin oyo public nemukyayirawo. Tugenzewo omugenzi Jjajja Ichuli Isuma yaleka buli mwamu kyankalanyiza era naye yagenda lwakuba nti abantu bali bamutegedde after nga mutegedde n'agenda. Tugenze wattu mwine yavaayo n'ayogera ebigere bitategerekka nti police has a right to shoot bwe yamala omulambo gabadde bagusekerera ne gugenda. Tugenze omugenzi Jacob Oulanyah speaker yaleka ayogedde ebigambo bingi nnyo n'amala n'agenda n'abala bangi nnyo babakozesa.
njira mutegere ekintu kimu nti kasita Jose yakozesa n'oluvaayo okwogera ebigambo ebitategerekeka abatalina kyakwagaza next obeera target. Ate njagala tuyige naye bannayuganda temuyiga Museveni talina kyakwagaza kubanga talina wagenda kuteeka kana akatambi manyi mwakalabye dda nenjagala kabere kyakulabirako eri mwenna. Omukyalo ono waliwo baserebu bangi bakyadduka mu ggwanga. Baserebu bangi bakyadduka mu ggwanga. Abasinga obungi akatambi kano mwakalabye temunnakalaba. Konjala nkabazanyire kwadde mwakalabyeko. Muwulireyo Serebu yaswazizza eyeeyita Serebu eyita presidential advisor. Njagala kusooka kutegeeza. Eno message njagala egende wa Catherine Kusaasira. Wali mukyala w'amaanyi era ng'ensi ekutya ng'okyali muyimbi tonnafuuka kidoomoole. Bakozesezza ebigambo bingi nnyo n'otamanya. Gwokwagala okulaba Yoseri essaawa zino ng'ate oli president advisor nga bw'ogamba o presidential advisor nga tosobola kumulaba kitegeeza yakugoba. Era njagala olimu amagezi agategeera kendeeza ebigambo kubanga bali bweteekako si bajjajjaabo. Museveni kennyini yakulaze ddala kyakwetaaza kubanga yabadde arrogant nnyo ng'akuddamu muwuliza akatambi kano wadde mwakalabyeko kuba n'ekintu kyengeri okudrivinga awo. Naye naawe okimanyi kubanga ekiwandiiko nakireeta gy'oli naye neyanzanyo neyanzeege kubanga otuwagidde naye nnyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. Kale bagenda kuleeta His Excellency wanje omukaaga wakati awo. Kale Catherine kale His Excellency buli mukaaga leka abantu ekino ekiwala kigaga mukireke. Omuntu atuukira okukuyita ekiwala kati bw'abanga toliwo mu public akuyita ki? Ako kakemba njala okumentioningako kokka. Catherine oli myaka ogenda myaka na plus. Omusajja oyo we yatuukidde okukuyita ekiwala muba toliiwo nga bali mu meeting zaabwe bonga bo. Bakuyita mannya ki? Era bakugeraageranya kintu kintu ki? Kokake mbadde njagala public esooka emanya ebisigadde byonna by'oyogedde it's up to you. Naye bw'obanga toliiwaawo nga bali mu meeting ze batudde bakwogerako ki era mannya ki ge bakuyita? Yakuyisa ekiwala ku myaka gyana plus oba tonnagiweza very sorry n'akuyita ekiwala olowooza bakuyita mannya ki? Nababuulira amannya ge babayita bifiire. Negwe singa omunyankole gw'olina mukwano gwakubula ekifiire kyekitegeeza tojja kuddamu kwesembereza basajja abo wadde okulira na famire yaabwe. Kati we yakuyita mu public n'akuyita ekiwala kitegeeza mujja kulwawo okuyiga naye atajja bakozesa amale abasuule. Awo sigenda kulwawo njagala kugenda ku program entuufu eyandeese. Nabategezezzaako video eyawedde nti ettaka ly'e Kajansi airstrip Muhoozi Kanyerugaba ne musajja wooli gwe bayita Baraka omusajja Omuyisirayiri baagala twala ttaka. Namaze okufuna feedback okuva abantu bali e Kajansi baŋŋambye nti ekiri e Kajansi kitokota se kisaanikire. Abantu babafuusinga okutunda ettaka lyabwe ekyaviddeko n'akatale k'e Kajansi okooca kubanga Nankumbi nakugambye weesojja amataka ga Buganda Nankumbi Natasha baŋŋambye gw'oli mu Ssaga gw'omu ku bantu babadde mu mission y'okooca akatale k'e Kajansi. Muyinza okuba temwakafunye ku mawulire njala kabazanyira wano ng'akatale k'e Kajansi kayidde bulungi nnyo mukategeere bulungi mu bintu mulwawo bitegeera. Kano katale k'e Kajansi wabula bannaye mwalabye naye Mukama abakwatireko bantu. Ako katale k'e Kajansi Walaabwe kayidde. alright ako katale k'e Kajansi ku ttaka baagala kuzinga ku Kajansi yina baagala teekawo bintu byabwe kitalonya bafiiriddwa ebintu byammwe naye mwegendereze nnyo ku biki ebigenda mu maaso. Kati njagala nzannye ka video kano kagende mwenna eri ba MP ba politicians n'abantu abasugumbiza nga bakimezezza okw'omusana nga muwaana Yoseri omusajja omutemu yajja okusaanyaawo ensi. Ono jjajjaffe aludde mu by'obufuzi ate aweereza Mmengo.
yasindise obubaka buno ng'ayagala abajjukize bannayuganda singa omugenzi Idi Amin Dada akomawo Uganda oba n'azuuka essaawa zino kikyayinza okuwulira obusungu bw'agenda okuwulira ku bintu ebikolwa mu Uganda ne ku property z'abannayuganda eziguliziddwa abayindi ne zibaddizibwa nga tezalina kubeera z'abannayuganda. Wulira. Can you imagine Idi Amin returning today, walking from Grand Imperial Hotel down Nile Avenue and being told that Grand Imperial Hotel now belongs to an Indian, and that Speak Hotel belongs to an Indian, and that Sheraton now belongs to Americans, and walking down further and being told that the former Nile mansions now belongs to an Indian, and that the former teacher training college at Shimon now belongs to an Indian. To be told that the former doctor's village where the doctors used to stay near Mulago Hospital now belongs to an Indian, and that the doctors were groping around to find where to live and be able to come amidst this poverty to attend to their duties in the hospital. Kambaddemu video eno omwami ono ye wekitiibwa Israel Mayengo agamba nti singa omugenzi Idi Amin Dada addira wano alitunula atya ng'ebintu bya Uganda byonna gavumenti byali eyinanga ebikozesa okugyamu ekiguli amagala eddiba byaddizibwa abayindi naye ng'ate abayindi bano kate ninsibewo Museveni nannyini bintu bino. Wulira bulungi nnyo. Can you imagine Idi Amin returning today, walking from Grand Imperial Hotel down Nile Avenue and being told that Grand Imperial Hotel now belongs to an Indian, and that Speak Hotel belongs to an Indian, and that Sheraton now belongs to Americans, and walking down further and being told that the former Nile mansions now belongs to an Indian, and that the former teacher training college at Shimon now belongs to an Indian. To be told that the former doctor's village where the doctors used to stay near Mulago Hospital now belongs to an Indian, and that the doctors were groping around to find where to live and be able to come amidst this poverty to attend to their duties in the hospital. All right. Kati njala bazanyirayo video mbweti ngenda mubaka njala bugende mwenna bannayuganda abali mu diaspora n'abali e Kampala. Ntera nezija ne mbagamba no mwegendereze nnyo ekintu kye bayita Yoseri asobola okukozesa omuntu yenna okusaanyaawo. Bu video naka video kano katambudde ku mutima njagadde gikozesa nga reference ku bintu mbaga na abantu abali mu America abali mu Europe n'abali e Kampala. Museveni asobola okukozesa omuntu yenna n'akugjawo mu ngeri esoboka. Muganda Fono muyimbi yayimba nayimbira Besigye oluyimba naye agenda kugamba omuntu yamuwa obutwa. Video ne bweggwa okugizanya tugende ku kyatuleese sharing a video. Waliwo omukyala eyampa obutwa, si mukyala nti mukyala wange oba muganzo wange, naye yeefuula mu muwagizi wange, yeefuula nti avudde bweru mu America mu Boston, nti aludde ng'ampagira nnyo era we nayimbira oluyimba olwo yansuwa nnyo obutabeera mu Uganda, yali tannafuna mpapula zimukomyawo. Nangamba naye kati nakomyewo, yakubira ndo simu yakomyewo, njagala kulaba, mwebale kulwana, mwebale kubeera mu struggle, ng'omanyi bye bawaana. Bannange mutemuva mu struggle, mulwane eggwanga lyaffe, twaffe tuli eyo naye twagala kudda mu nsi yaffe, tukuyobonera mu nsi ezitali zaffe, naffe twagala eggwanga literere tudde mu nsi yaffe, mwebale nnyo naye jangu banaye njagala kulabako. Nakubira nangamba jangu emakindye. Wendi waneno zalinga sawa 10-11 awo jangu wano kofi atelasi waliwo wabo okida ku kooti waliwo tukali awo banaka abazungu. Ngamba jangu nenvuga nenzijjawo tuka mu parking okuba ku simu nga tebagikwata naye ngenda okulaba ayimirira mpita bwati omukyala mpita oba kantu ako okamanyi obeerawo ti mu parking olembera ebitebe biri wampita musanga alina abaana aba babiri, omu nga wa myaka nga 4 kwetaano, omulala nga wa myaka nga 7 era kwetaano, babiri atudde alina pizza nga aliddeko piisi ng'ezi nga wasigaddewo piisi 3
nangamba jangu lyako nesooka no nekifa kuba pizza ezo naye nangamba nemuga ezo pizza zigenza sizaagala bweziterebe nali munene nentumya juice nenywa netunyumya nno netunyumya nga ne pizza ye ekyali awo nagira nangamba naye waliridde kweno pizza nolaba obeewooma otwalireko abaana n'omukyala nga lyako weewooma nga bakukolera eyiyo nungi otwaleeka wagamba okutwalira abaana naawe okimanyi ngamba kandyeko bankolere mbatwalira abeeka kwata piisi nenjirya bulungi nnyo banaatera okunyimalawo era katonda wamumanyi omwana we nayagala okukwata ku piisi bino ezikoze ekialyeko weŋambira nti ekyo kyekindeetera okulowooza nti oyo omukyala yaapa okutwa nakuba omwana oluyi nagamba walidde dda olubuto olujja kuluma nanyiga namusitula namuzeeno nazikwata ezebbiri nazizingazinga nazissa mu nsawo wanesawo najjawo nagiteeka neeno netunyumyawo nampaawo neddoola 13 nagamba kale nenamba eyo ya mukwano gwange yandeese wanagenze kujja baana ku ssomero tonotagikubako naye nafunye endagamuntu ekyangenda kusazisa layini nkukubire baali bamutumye kyala ali munalwanda mweru muwaavu ng'era woomulaba olowooza avudde bweru anyirira omukyala ali muki oyo omuvubuka bamuyita Adam Mulwana eyayimba toka kwa balabala oluyimba lwa Kizza Besigye omukyala eyamuwa pizza muki munyalwanda mweru muwanvu nemwe bisajja mmwe nebikazi mmwe nezija nembagamba information nemutandika okukanula amaaso nemwebuzabuzanga bafuka banaaba bajja bata ka video ngenda kapostinga nga nvudde ku live olwaleero nemujja kutegeera kye bayita mu 7 oyamuwa $3 ne pizza kati kwekuli obulemu bwe video kati ketandike kavudde kwanjula video etandise kansulenti buli omu atuuse kansulenti abalamuzi mutuuse kati tutandise n'ekitongole ekiramuzi kale nno buti mbalamusizaako mwenna abali mu kitongole ekiramuzi okuli Chief Justice wepone banno mwenna abali mu ssiga eddamuzi kansulenti muli bulungi muno muli abalamuzi omuli balooya aba court clerk abadriver mwenna mbalamusiza kansulenti muli bulungi mwe bali kukola ekinewunyisa judiciary yessiga eddamuzi eri kwasaganya semateeka n'okulamula emisango okusiba oba okusumulula omuntu ne mubanga mu judicial system babaletera permanent secretary Pius Bigirimana omusajja yava mu prime minister's office nga amaze okubba obuwumbi n'ensimbi n'omuleetera babateeka mu judicial system nga permanent secretary ali mu kubba ensimbi okuvuluga judicial system nammwe kenyini abakwatisa amateeka era abagawozesa ne mugasala n'abafutubbalako n'ababba nga temusobola kwenyeenya muba mwasoma amateeka ekitongole kikyaliwo oba kati alina n'obuyinza okusobola okukwata omuntu n'amusindika eruzira nga talina gwe yeeboozizaako Pius Bigirimana tutandise bwe njala mwenna abalamuzi muwulirize baduleva bakiraaka balooya mwenna bali mu judicial system njala muwulirize information eno ndyokengere ku information gale yandeese tutandise bwe tuti njala tutegeeza ekitongole ekiramuzi mwenna omuli Chief Justice n'abalamuzi bonna ku madala gonna okwetoola eggwanga mulina ekizibu eky'omubbi ng'ate mmanyi kooti ekwata babbi n'ebasiba ekyo yeyita permanent secretary gwe baaleeta bamafia gwe bayita Pius Bigirimana oyo yava mu prime minister's office nga amaze okubba obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi n'omuleetaawo omusajja ono we yagira mu kitongole ekyo namwe mukimanyi bulungi nnyo abalamuzi nti omwami ono yali mubbi n'atuuka mu judicial kati atandise ogivulunga buli kimu ekigenda mu maaso akikola wetwogera nti omwami ono yeefudde kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko eryemmerera okukwata wambe ne likwata emmanju nga bwe twogeredde essaawa zino buli kimu akivulunze ng'abba ensimbi empya n'enkadde gye buvuddeko katono y'omu ku bantu abatebolinga okusaba okwongeza ekitongole ekiramuzi ensimbi okuva ku buwumbi 180 okutuuka ku buwumbi 360 plus nkiddamu omwami ono n'ekitongole ekiramuzi bateekayo okusaba nga bagamba gavumenti ne parliament sente ze bafuna okuddukanya emirimu gya judicial system oba judicial sente ntono nnyo nga bakozesa obuwumbi 180 ne bateekayo okusaba kwabiri parliament ne basaba obuwumbi 360 plus babongeze basobole okuddukanya emirimu gy'eggwanga n'egy'ekitongole ekiramuzi parliament yali mbi neyisa ensimbi zino okuzongera kubanga mujjukire nti ekitongole ekiramuzi kyeyawula ku public service ne kifuuka independent oba ne kyetwala nga kitegeeza nti kyekigereka enfuna ey'emisaala
wepo n'ensako y'abakozi bonna okuva ku mutendera ogusooka mpaka ku Chief Justice. Naye ate Pius Bigirimana omubbi ono Kafulu ye kye yakola ate yamanya nti judiciary imaze okwetongola okuva ku public service ne bagenda ne basaba ssente okuva mu parliament ne mu government ne bawa obuwumbi 360 plus ate olwokuba nti public service yebagendera emisalo okuzira ku ssente buli mukozi abaafuna nti ssente ziri byezisaba okwongeza abakozi bonna ate abakozi bonna abasinga obungi basigale ku musaala ku public service geri abawa ssente zonna ze baasaba okuyinkulizinga salary increment ne welfare y'abakozi zaalagala oddawa oye Pius Bigirimana. Tugenze maaso yeke nyini ono mubbi Fuge wepo ne munne omunyarwanda munne ngo bayita Kalizima oba Kalizimani omwogezi w'ekitongole kino sibabbi balwadde omwami ono yagira mu judicial ng'afuna obukadde bubiri mu mitwalo 8 Pius Bigirimana ng'afuna 2.8 million Uganda shillings per month. Bwamala okuteekayo okusaba okwo n'agamba nti abagenda kwongeza emisala buli kimu Pius Bigirimana wetwogerera kati afuna obukadde 15 bweddu obwensimbi afuna obukadde 15 obwensimbi bweddu naye banne bonna abasigadde gamba nga ba commissioners ba driver abantu bawansi n'abalamuzi abasinga ensimbi ze balina okufuna tebazifuna kubanga Pius ayina ba mafia abali mu system baganda b'ensimbi zino nga ne Chief Justice akulira ekitongole kino tamanyi kati kankwambule mukulu otegeere njala tegeeze gwanga n'ekitongole ekiramuzi nti wetwogerera office y'omwami ono ejjuddemu abantu bamutamanyi bonna basinga obungi yabagulidde emmotoka empya nga zonna ziri ku UBN motoka mpya ziri ku UBN za kika kya pickup abantu bano naye abagulidde motoka empya ku ssente eza judicial zibalina okwongeza abakozi bonna olw'okuba nti bano abasajja beeyagaliza kati ekitongole kyonna kifudde nagalaale atayagala gambwako abalamuzi abamu tebafuna musala gwe balina kufuna ba commissioners bakiraka buli omusala gwe balina okufuna tagufuna kati nga wetwogera ate baba driver bambi babonaabona nga babba kagali mulumbe kati olw'okuba nti ekitongole kino kyava ku public service ne kifuka independent kiba kitegeeza nti abakozi bonna balina okukiisibwa omusaala olw'ensonga nti kyali kyetongole nga kisobola okwesalirawo ani agenda okufuna ssente bweziti naye ne bwekyafuuka independent era ensimbi ezebaali bafuna zebafuna naye ensimbi zonna ezaateekebwa mu kusaba ssente zino nga bazitadde mu paali bagenda kuinkulizinga omusala gw'abakozi bonna okuva kwasookerwako mpaka kwasembayo ssente zino zaalagwawa kuba sigadde ze zimu ate nga n'ezentono nazo tezituuka zonna obuvuyo bwa mukulu ono Pius Bigirimana kubanga ba junior staffs bonna bali mu kabatwaha ng'etulege ate nga batambuza emirimu gya judiciary. Wetwogerera ekitongole kino kyali kifuna obuwumbi 18 mu budget ya Uganda ne bateekayo okusaba nga bafuna kati obuwumbi 360 plus nga kati kino kyali kitegeeza nti ensonga ze bawaayo kwe kwali okwongeza omusaala n'okwongeza ensako y'abakozi wepo n'okwongera okulongoosa ku bifo emu n'okuzimba efoomu ebyali byetaagisibwa okubanga banguya engeri gye bakolesamu ebintu gy'okusala emisango n'okufuna ebifo abalamuzi babeera muno muli infrastructure salary increment and welfare ssente zino parliament eraba nga kituufu zino bongerebwa naye njala tegeeza eggwanga nti oyo omukulu Pius Bigirimana ne munno Kisimayi Kalimani bye bali mu kwejagaliramu bye bali mu kwefuula nga abategera nga ate bebuzabuza nga bafuka banaaba ebizimbe byonna bye balaga nti babikoze okuli Twin Tower n'ebizimbe bibazi mu kuzimba ebizimbe byonna byali birekeddwawo omugenzi eyali akola mu judicial system mu biseera ebyo Kagole Kivumbi ng'amaze okuzimba infrastructure ezo nga zibulako kubanga zimalirizibwa kati mutandise okutuula mutandise okwebuzabuza nga bafuka n'abanaaba mubuzaabuze eggwanga mubasirize eggwanga bwe kiyimiridde mukulu Pius Bigirimana obubbi bwo obbidde eggwanga ebbanga ddene naye tonna gy'ojja kutwala ssente ezo nga baduleva babonaabona ba commissioners babonaabona ba junior staffs babonaabona nga n'abalamuzi abamu tebakyasobola kuyimiriza obulamu bwabwe balina kuyimirira ku nguzi ekintu ekikyamu omulamuzi teyandyagadde kulya nguzi kuyimbira musango gwa muntu kubanga bayingidde obulamu bw'omuntu n'ekino akikola olw'okubira nti ensimbi zaafuna tezimala kiki ekyakuubya empale zo n'obukoto bwawula ettaka lya Uganda ogenda osaba ensimbi bakole budget increment ate nga ssetongera ziwa bantu bano n'osigala nga mubalumya ennaku buti omuntu yavuddeyo okwogera omwami oli gwe mwadde musibye wabwere kubanga y'omu ku bo
gwe kenyini mukyusa baduleva kubanga buli muntu acomplaining amukyusa temwagala muntu ayogera mukulu Paasi Bigirimana nga nabo gisimufungize njala kusaba gove mu office ngo budde bukyali Chief Justice ekyo kitongole wekibanga kiyagenda kutambula nga bekino okutambula n'emirimu gitambule muwandikire Prime Minister nono yeyita yoseri babagire omuzimu gw'omusajja mu office ngo budde bukyali temwesembereza mandwa na mugukale kakabye Prime Minister's office nkajusudde wansi ekiddako kugenda kusuula judiciary economically financially nga buli mukamulese kamutadde wayina okubeera kubanga buno busajja bubbi Paasi Bigirimana y'omu ku basajja abamanyikiddwa nti babbi era bizimbe byagamba nti azimba ekya Twin Tower ne Supreme Court si yabizimba bino byali birekeddwa omugenzi Kagole Kivumbi yali abitandiseewo olw'ensonga nti bannayuganda baali bagaliza ensi yaabwe ne kati ono omwami Kirera avuddeyo yeraga nti yakoze ebintu bino olw'okuba nti abba ensimbi ng'ate ne mu Prime Minister's office yareka amaze okubba ensimbi billions ez'ensimbi mukkiriza mutyo okuba nti judicial system oba judiciary ediringa n'ababbi kubanga bali mu system nga batwalaganya eggwanga okutuukaawo Paasi Bigirimana lekera obubbi kubanga sente tona gyogenda zitwala musasula abakozi kubanga abantu baagala sente zaabwe tugenze ewa Yoseri tibahabura otabasira mutano wakale nsente tamuzazide esanga bisibe nkimanyi nti pressure ekuli mbuli maawa otwogere esawa zino toyina nsimbi njala tegeeza mwenna abajasi ba UPDF aba military n'aba prison nti munnange ensako zammwe n'ensimbi zammwe butatuuka mubadde temukimanyi wa sente zino gye ziraga ensimbi zammwe ez'omwaka w'emyezi 8 gye badde tebabasasula ekiviriddeko n'abajasi abali Somalia okuteekebwamu ambush ne bakubibwa okutuuka 135 okufa n'ekikumwana okubanga bali ku bisago ebyenjawulo lwakuba nti babadde babanja omusala gwabwe oguva mu EU nga bakulu mu UPDF baagulya kati ndiwo okubabikira mwenna abajasi basavinga mu UPDF njala bategeeza ensimbi zammwe zonna ezibasasulwa okuva mu defense Yoseri zonna yazikwata n'azissa mu magye agamukuuma aga SFC aba SFC bano bafuna omusaala ogubuli omu atandikirwako ekitono nnyo ali wakati w'emitwalo 8 kakadde abantu bano balya breakfast balya lunch balya ne supper ate nga bafuna n'allowance baba balaze kyokka mmwe muli mu tenti muli mu uniport oyina uniform emu oyina engatto emu ya bituli abaana bo tebasoma omaze ebbanga tofuna musaala mutandise okwekuba amasasi naye ng'ate ono ssente yamanya nti yayina okuteekawo ejje liri mukuuma era kati ensimbi zammwe zonna zino zisasulibwa SFC yefuna omusaala era kyovoola Museveni ennaku zino amagye gonna agamukuuma njagala mubeere bantu bala mumbuli mu ba UPDF mulina omuntu gwomumanyiko yenna nedda eyo special command force yeri mu kufuna sente zammwe zonna ng'atandikirwako ekitono ennyo afuna akakadde k'ensimbi naye nga gwali mu prison gwali mu poliisi gwali mu UPDF otandikirwako ofuna emitwalo 3 ate ng'omaze emyezi 8 tofuna nsimbi kale nno butyo nga bwe nabatumye mu vidiyo yasembiyo ku lunaku olw'ekusatu kwata omugemera wala ogwo okuba omuntu empafu akumazeeko emirembe ojja kutaasa eggwanga ebyokwekuba amasasi tebirina kye bijja kukola kubanga bahiro oba bazira tubamanyi nti bamala kukola ekyo ekiyamba bannaabwe n'okutaasa ensi mumaze omwaka temufuna nsimbi SFC buli mwezi atandikirwako afuna akakadde nga balya ku makya balya omugaati balya obuugi balya amagi ekyemisana tebakyalya kawunga balya ku self service olwo ekyeggulo ne bafuna emmere jjukira boba ne balakisi zaabwe okuli ekatabi n'endala zonna basula bulungi nnyo balina peya 3 ez'engoye eza uniform balina peya 2 ez'engatto emmundu bakwata ziri modernized okusinga mwezammwe so nga ate nammwe mundu bazibajjako nabagamba omujasi tekikutagisa kubeera na mundu osobola okukozesa obukodyo obukutendekebwa ate okufuna emmundu otaasa eggwanga lyo kale njala bategeeza nabana abavuka bafiiridde Somalia ekibasizza z'ensimbi zo zibadde babasaba nammwe kennyini ekitandise obbassa z'ensimbi ne pressure gye mulina naye ng'ensimbi zammwe zonna UPDF ensimbi zammwe zonna SFC yebanga ezitwala kubanga Museveni sente zonna yazizza ku ekyo kati ali ku pressure ey'okuba nti talina nsimbi zagenda kusasula ba UPDF kwe kusala watandike obatta obusi nga we bwalina okukola akonako mukategedde kati tugenze ku nayise kuwasanya kalo Charles Peter Mayiga eno message njagala gifune bulungi nnyo wotwogerera essaawa zino mwagenze mu America mu lukuŋŋaana olwa Buganda bumu era mutuuke bulungi tetulina buzibu naye njala tutegeeza eggwanga
n'Obuganda bwonna ne Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyirwadde Mutebe w'okubiri Ssaabasajja Kabaka nja saba kkulu makutu ebigenda mu maaso mu Buganda obira bulungi nnyo naye simanyi lwaki ate osirise nnyo wetwogerera essaawa zino njala kutuma kutu kutegeeze nti basajjawo bonna abakulamulirako bewawa obuyinza ne bootawa buyinza essaawa zino wetwogera bali mu mikono gya Yoseri tibahabulwa nga n'omusaala ogubasasula guviira ddala ku ssente za State House buli mwezi abamasaza bafuna wakati wa miliyoni 4 ezigenda ku akaunti zaabwe era emmotoka zonna ezigabibwa zonna ziba mu State House ne pikipiki zibagabira abamasaza zonna ziba mu State House yensonga lwaki olaba nti ennaku zino tekyali muntu yenna ayogera ku nsonga za Buganda mayiga kyabaakola buli gwafunye gwateeka mu nkwawa nga amuwa ensimbi ng'asirika era kyekyamutute n'ebweru kwongera okutambuza enjiri ya Museveni era mwenna mbategeeza mayiga ekimuleeta eyo si kuba nti atambuza njiri ya Buganda ku Buganda yagisaanyaawo atambuza njiri ya Museveni mu bisenge mwe gye mutamanyi munnange ne mwaniriza omulaba asaanyaawo Buganda so nga ate omulabe semusuta guli muntamu bw'ogukuba tofumba ate bw'ogulekamu era tofumba kati njala tegeeza mwenna basugumbiza nga bakimezeza okwomusana nti muli akamanye ng'akoza n'owebbwa nti Katonga ajjula mwe muli ensimbi za Museveni naye ng'Obuganda mbulyamu olukwe ekinaddirira ffenna bajja tulira wamu ayogera n'asirise kuba nkimanyi mugenda kubeera mwenanise emitega nswera mwenanise obusuuti mugende mutandike okuyozaayoza omwami oyo kumbe Obuganda abusaanyizaawo ndoza mutegedde bulungi nammwe saagala kubayitako mbaleke awo kati tugenze okuwali okulya n'okukomba essowaani wano wadde ekinyusi kya vidiyo eyandeese olwaleero bame ba paliamenti weemuli mumpulirize bulungi nnyo malina okwesimula akatuuyo kitalo mabeere n'omugumba agamera Uganda weeraga wakafandali ng'ejja ly'obukadde munnange bagamba oba tugamba nti ataalukutambulira kusibira y'amenvu newunya bannayuganda abeebuuza Uganda weeraga nga tamanyiiwo g'obadde okimanyi nti ensimbi zonna ez'eggwanga lizikuŋŋaanya ze zizimba buli moolo gy'olaba ey'akabi ku street yonna efuluma n'okuyingira Kampala gono weebuuza mu economic crisis eno eriko bajjawa ssente zizimba moolo zino n'ennyumba ez'akabi ssente zamuwa musolo kubanga baazizza tutandise butute lwadde teruli busa Uganda nga bwekululwa abafere kati munne tebakyaswala wabula baswaza eggwanga liri mu kattu nabagamba nti World Bank tekyasobola kuwola Uganda nsimbi ne mbagamba IMF tekyasobola kuwola nsimbi Uganda ne mbagamba African Development Bank tekyasobola kuwola Uganda nsimbi ne banka esinga obungi ngamba nga China Construction Bank tekyasobola kuwola government ensimbi kati ng'ensimbi bayina kutandika kuzeekuba mpi wetwogeredde essaawa zino mulina kye mutaategedde Parliament kyetaabagambye wadde babadde nga bakisazizaamu wulira firimu ate nga bisesa ate nga bituufu g'obadde okimanyi nti gavumenti ya Uganda ng'eyita mu bamafiya baabwe badde bataddeyo okusaba nga waliwo mumanerenda munnakenya agenda obbawula obukadde bwa euro 5 oluvannyuma bamuddizeemu ssente ezo ng'amagoba ne Parliament yagenze okussa mu biwandiiko ebyo ng'amagoba omusajja gaasaba mangi nnyo omuntu gavumenti enamba weetuukira okuga nti egenze ku muntu wa bulijjo mwewoleko ssente kiba kitegeeza ekiwundu kisanga eddagala nabagambako bagezaako okugenda mu gavumu banka ezimu mu Kampala mu Uganda bazewoleko ssente nezimu ne zigaana obbawa ensimbi olw'ensonga nti nazo kibayita capitalization oba kituyita ssente zaabwe ziri mu kittavu mu Bank of Uganda nazo ziriko ebibuuzo teziriyo ezimu kati nga tebasobola kukwata ate solid capital go balina oba ssente ze balina ate bazikwaseyo seri zitagenda kudda kati munnange manerenda ono yaani manerenda musajja munna Kenya naye nga kampuni gy'alina bagiyita Amago Capital Limited Amago Capital Limited kampuni eno yaani ojjula n'okugaa nti maama wange yanzaalira kimunsi lwaki yandinzaaliddeko ng'olema nti waliyo golo tugenda tukera ne tusima oba yandinzaalidde Kenya wali demokrasi ne tubeerayo naye bakukeera ku makya nga bakuzaalidde mu Uganda n'owulira ng'ofa puresha ng'owulira obulumira eggwanga n'owulira ekibisajja ebikulu nga bitambula byemumuunya byogera bige bitakwatagana ku ggwanga lya buwulira
kampuni eno Amago Capital Limited kampuni eno ya Sam Kutesa ono muna Kenya kisiikirize nga bwola basudire Kampala bwatwala business za Museveni zennyini kati abasajja kibakola kikino buke nyini mu system ba mafia bewandikidde proposal n'okusaba sente zino ngera ne mmalirenda bibamumanyi nga oba mwana ategera bulungi kibanyonyere bulungi nnyo ba mafia bali mu government nga neyo serikwali bataddemu okusaba kwabwe nga baagala okwewola sente ku mmalirenda mu Kenya nenga kampuni eyo Amago Capital Limited ya Sam Kutesa nenge tabiriya liri Kenya kati bone bewandikira okusaba kwabwe kampuni leba olese nenga Sam Kutesa yawoze sente ezo kiki kye badde baagala mu return o kampuni okubawola sente kampuni yabadde etadde mu interest rate amagoba nga mangi okusinzira ku magoba government ku bali bajja bajulo bakoma magoba ga bulijjo kitegeeza kampuni ya Sam Kutesa ngeita mu Kenya yabadde wereddwa tende ewole government sente nga Sam Kutesa direct yaweze government nenga amagoba gadde agenda okufuna gabadde gagate nga mayitirivu nnyo waliwo tukalulira nga Uganda oba ogira kuba firimu ze Nigeria bwe betandika omanya gigenda okukomekereza kati ne Uganda ekintu bakireeta bakikuterawo n'okisomako n'okitegeera nenga n'osigala nga ologa kati ate abambi tulina tandika bewunyanga bwewunya tandika gende bana basajja basoma obuyayi basoma obufere kati bamemba parliament mu Nigeria bategeeza nti eyo proposal gye mwaganye nti yabaddeko amagoba mangi kampuni bagiyita Amago Capital Limited ya Sam Kutesa era neyo interest rate gye badde bataddemu yabadde ya Sam Kutesa indirectly kati abasajja babbe eggwanga ne bateeka sente okwetoola ensi yonna ne bakola business ezivaamu ensimbi za manerenda kati wano wali okunywa n'okukomba essowaani Uganda yonna okuva gyetandikira ne yeekoma ejjudde bamanerenda bonna nga Banyarwanda sente zino bazijjawa kankutegeeza Bank of Uganda tekyayina sente ezitula mu Bank of Uganda zibanga omuntu asengejja akawunga oba asengejja obutunda sente ziyita mu buyisi nabagambye ku Revenue Authority sente zekumunganya mu Uganda zonna ebitundu 3 ku buli 100 zisooka wa Museveni kati Museveni addira Abanyarwanda be ng'akoseza ba mafia be ne bakwata buli muntu gobesiga owa family zaabo ne bakola mu kampuni obutandika okulendalinga sente kuli mu Uganda yenna okuva ku LC1 ku LC2 ku LC5 ne ku district batambula ddo tuddo okwetoola eggwanga lyonna batambula bonna kikimu akibawula sente zino luli badde bakuwola nga baagala ndagamuntu bafuna endagamuntu eno baziteeka mu system okukola kye tuyita voting data ne bw'otagiclaiminga kuwadde emitwalo 10 yolwedde afunye akalulu ka mitwalo 10 kyekigendo kibadde kisooka kati baakyusizaamu baagambye bati system eddamu okuwola sente kati ddo tuddo kati kino baakiga ekiri mu Buganda Museveni yabagambye nti tulina okukola kye tuyita final attachments oba okukola enteekateeka esembayo okuba omusumali mu coffin mu Buganda kwe making sure oba kwe kufuna okukola ekisoboka kyonna okulaba nti n'abadde basigala nga bakola business babajja mu business kisobozese buli muntu yenna eyeetaaga ensimbi okuba nga asobola zeewola either mu banka oba ku money lenders kiki baagala kati mugenda tandika okuwulira ekigendo kya Museveni kati bwakuwola sente oleeta kyapa ekyettaka tajja kufa ettaka liri Nakasongola tagenda kufa ettaka liri Kibibi tagenda kufa ettaka liri Kyabadaaza oba ettaka liri Njeru nedda azilonga azigolese ekyapa nga kisoma manyago tinze mu Kiibi nze Namukasa oba nze Robert oba kasito bange ettaka liri mu Buganda system empya bagenda tandika kati kuwola nga bawola ku kyapa bawola ku kyapa kati
kyekigenda okwetoola Buganda yonna kati ye system atandise kuwola ku kyapa nti bwakuwola ssente wa miliyoni 2.5 peddero n'omusasula essimu asobola ogijjako ye na processing ekyapa kye kubanga muwandiika endagaano ntunze goloza lwaki bwe baali bageza kuleta etteeka eri abawozi b'ensimbi okwetoola eggwanga lyonna etteeka lyagaana goloza lwaki baali baleta etteeka erikwata bamanerenda etteeka lyagaana manerenda bakyalo bitwala ebintu by'abantu kubanga balina ssente bwe zijja jjo okuva mu revenue authority ne badistributing ne bazigabana bonna okwetoola eggwanga lyonna bwe genda olaba eno genda olaba eri genda olaba eri kati kiri mirundi balina mission ya mirundi esatu mission esooka nabaga nti bajja ne bakuwola ssente nga baagala ndagamuntu so nga ate banka neweeyagala emitwalo 10 ekusaba security ekusaba sureties ekuteekako amagoba neddira omalayo ssente bano tebakusaba bintu ebyo akusaba kintu kimu ndaga wosula nti weewalireeta endagamuntu ng'akuwa ssente tosooka kwebuuza lwaki ona ssente azimpadde bwatyo kiyita mu lujja nga talina byansabi byamaanyi nnyo kuba mukimanyi bwogenda mu bano boogeze mu microfinance okolayo ssente nobogeze okola mitwalo 5 ba 3 bakusaba simanye endaga bakusaba sureties bakusaba security ba sureties bantu abakoyimiridde security kye kintu ky'owaayo ng'omusingo okubeera nti singa tosasudde ssente kintu kyoba kitwala okitegeera bano bamanerenda bakusaba ndagamuntu yokka kati endagamuntu badde bagikozesa okujjako data bamuteeke mu system bakole voting data waabwe oba olunaku olw'okulonda nga balina abantu abantu babalina mu system ne oba mulidde emitwalo 10 nga togizizza agenda kozesa endagamuntu oyo mu kulonda okuddako kyekisooka ekyokubiri babadde bakozesa okuwola kuno nga bakuwola ssente mitwalo 10 naye nga ssente ezo immediately oluzibala nti mitwalo 1.3 mitwalo 10 lwakiko zitandikira ku counting nga tebazikuwadde ku ssaawa 3 ez'okumakya enkya bayisaawa 3 otandikira okusasula interest taliiko range bakuwadde mitwalo 10 aga nti lunaku ogenda kuzza meka lunaku ogenda kuzza interest ya nusu lunaku ogenda kuzza interest oba ya siringi 5 ku buli 10 oba siringi 5 ku buli 10 naye nga zitandikira okubalenkeera wona ku ssaawa ewo zituwalidde interest sente zitandikirawo okubala ate interest waabwe gwosooka in fact osooka kuzza interest than okuzza capital kubanga interest ono gwakuŋŋanya mu bantu bonna amagoba gano gakuŋŋanya mu bantu bonna bawadde anaagasaasaanya ogazza mbala abaagala ssente kati gw'ogenda okuzza oli capital ng'olida amaze okusaasaanya ssente zino zonna ng'akufunyeemu bw'ofairinga okuleeta ssente ezo wano ng'atandika okugamba oyina ki ng'olwo batandika okuyigga ku kyalo ng'oddukako bw'obanga obaddera ennyumba yo akataka nga bakazingako nga bakatwala oba akayumba nga bakatwala ekiseebyo kati diru gye baleese yakuddira ssente zikuwa ng'oleese kyapa kasita oleeta ekyapa bakukwata bulungi mpolampola tebakuleekaanya baga nti oyagala ssente ffe tetuli muti ssente tuzirina naye kyetwagala kintu kimu bwe tuleetera ekyapa tukakasente ekyapa kikyo tukuwe ssente twetaaga bigambo bingi nnyo tutwalira konfominga nti ekyapa kikyo ekyapa kito tulina kyetutwetaaza tulina amaka tulina amataka kati kana akapaka ka eka mu eka 2 tukagaza kyo bakapaka ennyumba ko tulina kyetutwetaaza gwe leeta ekyapa tukuwe ssente baleeta endagaano ennyumba tukuwe ssente musajja mukulu ng'okwata engala byongo otambula ng'ogenda mu kisenge ekyo ng'osaanukula essanduuko yomu ebiwapapula ng'ogyeyo ekyapa ng'okireeta nga bakuwa miliyoni 2 miliyoni 3 lwe bamusayininze endagaano kati mutegedde bulungi nnyo kye bali mu kukola mu ggwanga ku bintu by'ensimbi na buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga ndoza mukitegedde bulungi nnyo era ensonga lwaki bamanerenda bonna batambula eggwanga lyonna olw'ensonga nti babawa instructions kati zakutandika kwavuwaza na kuggyako bantu nsimbi tugenze mu maaso kati wano ngenze e Makerere nenga kale kasooke ngere Makerere bajjajjaffe balugera nti eryokangana etonnya ne tulaba ensisira bazenkana emyoyo aliwavuunulira njala babikira bannayuganda mwenna abadde balowooza nti mukyalisa ebijanjala empiso nti yabalula esiridde
kambabikire na kino kigende mujja kirabako ng'obudde bukyali. Njalo tegeza mwenna abazadde bannabyanjigiriza na buli muntu yenna eyamanyako nti Uganda ku lukalu Africa yeresinga okusomesa era nga buli muntu ajenyumirizaamu ng'ayita Makerere University. Ngere bagamba nti omwana wange yasomera Makerere University obeera kyabugagga nnyo ng'osinga ne zaabu. Wetwogere essaazi no ku nteekateeka ya Yoseti Bahabura Tabasiro mutano wa Kalisere Temuzizide y'okutta education system ekakkalabiriziddwa obulungi eri Darlings Owange of Enterprises Janet Kembabazi munnange omulimu agukutte bulungi kannabwala. Darlings wa Yoseri Kembabazi Owange of Enterprises omulimu gw'okutta education system ogukoze bulungi nnyo balire ddala. Tojjanga okwo kubanga naawe totumanyibwa obbi bwe ogibo tetubamanyi naye Darlings webale munnange okona education system kati kambabikire nga nenda bugisimufungize. Yoseri Tibahabura Rutabayisirwa mutano wa Karekezi wetwogerera yefunyiridde Makerere University oba yefunyizanga ekyonga okuba nti asaanyawo education system ne ssettendekero Makerere University. Wetwogerera essaawa zino gano gengendo bata mugenda gasanga ola wonna wanooka. Yoseri yaddira Makerere University agenda jitta amalo jitta ate agitunde. Kiddamu Yoseri agenda asse university ate amalo gitunda agitte. Akikoza atya? Yaddira Makerere n'asigayo embaata ze ezaniti zonna ezibadde zizze nga zibeerako nga bakola emirimu gy'okukyankalanya ebyensoma ebyenfuna n'ebyembeera z'abantu wepo n'ebisulo byonna ne fakati zonna ezisomebwamu nga tebakyazirongoosa. Yaddira bw'amala okuteekayo bano abasajja be n'asigayo omuntu gwe bataategeera mukoddomi wo Edwin Kalugire njagala yeewakane nti tali omuuku nga si ye head of university counselors. Njagala Edwin Lwaboogo yeewakane nti toli head of the University of Makerere University head of counselors nga sigwe abakulira. Eggwanga limanyi lwaki Museveni yakuteekayo Makerere kati kavudde kwanjula katandise. Yoseri yasindika mukoddomu we Odrin Lwaboogo okugenda Makerere okukulira ba counselors bonna aba Makerere University nga ayina ekigendererwa ekyokusaanya university ezo n'okukola search n'okukola research ku butya bwe bagenda okonna university eno. Kitandise bweti. Njagala okubikira eggwanga nti gye buvuddeko Kemabega ng'emyezi ena nabalaga embeera ebisulibwamu abayizi Makerere mweri nga tebikyali mu toilet zaafa. Obuwundo obusula mu bisulo bino okubisawa tebakyabisaawa bifaananga lumondo omulinyire mu mulyango ebimu babidduka mudda tebikyasula kusulwamu olw'ensonga nti mission yali nti mubireke ebifettogge muleme biddaabiriza ffe tuyisewo mission yaffe. Njala okubikira eggwanga nti Museveni ya odalinze oba ayina mission ey'okutunda hostelo zonna eza Makerere University eziri munda n'ebweru okuzitunda eri abantu be yasetinze olw'ensonga nti akimanyi bulungi nnyo yayagala dde okusanya university eno n'ebigendererwa bye. Era we twogerera essaawa zino mpola mpola aggiisa obusera Makerere University eri mu lusuubo olugenda okuba nti eggiwaawo mpola mpola nga bwe ngendo bategeeza. Hostelo zo zibagenda osooka okutunda nga akakodyo ke baba kutega temuzirongoosa temuziteekamu kintu kyonna muzireka abayizi baziddukemu zifuuka matonga ye oluvannyuma ayita abantu be bagule hostel zino azikolemu ebintu. Tugenze maaso. Museveni ekyamuteekesaayo omukoddomu we Odrick Lwaboogo okukulira kanso y'aba counselors yali mission ey'okuvaluatinga university properties n'okuvaluatinga university hostels n'amataka konna agali Makerere okulekanga buli kimu kyonna bakirese bakitadde ku ttaka olw'ensonga nti baagala kutunda bintu bino byonna basembyeyo okutunda university yennyini olw'ogisaanyaawo nga buli kimu kiwedde. So mutuufu ekyatwala Odrin kyali kya kuvaluatinga properties za Makerere University nawawe ziri era omuvubuka ono omulimu agukoze. Museveni baani bagenda okukozesa ogula properties zino era nga bo bateeketeeke. Wulira emboozi. Makerere University properties zaayo omuli hostels n'amataka bigenda kugulibwa omu ku abasajja bano babiri wammanga. Kuliko Sudiri Luparedia omusajja omuyindi eyajja n'obulubwa jjada kanaafuuka binyonko newe mbuuza okunnyonnyola enfusaasanya n'ennyingiza y'essente atunda kyamulinga Ssalyambwalo ya Nsenke.
Sudiri ono tumumanyi nti ebitundu 9 ku buli 10 ebya business n'ebizibu byalina byonna bya Museveni. So Sudiri yomu kubagenda okujja. Kuliko n'omusajja omu Magulu Meeru nga naye investor wa ggwanga lya Butuluuki wano wentudde. Nkiddamu. Kuliko ne investor omu nga Magulu Meeru nga ava mu ggwanga lya Butuluuki wano wentudde nga investor ne bagenda mukozesa okugula emu ku property za University ya Makerere University. Mukitegedde bulungi. Ebintu bino wammanga byonna bibigenda okuba nga bitunulwamu era ebigiri mu lusuubo kuba nga bigenda kutundibwa nga nabo gisomufungize mu budde obutali bwawala nnyo. Makerere University erimu ku ttendekero eribadde liyina amataka n'ebyobugagga ebikusike okwetoloola ekitundu ekyonna n'ebitundu byesudde wabweru w'ekibuga. Wetwogera ebintu bino byonna baza bikolako survey ngera Audrey Lwaboogo n'akakiiko ke bamuteekako nga bagenda okutunda ebintu bino bagenda kubanga oni bagumaliriza mu kaseera mpawe kaaga. Wetwogerera kuliko ettaka Australians bagambye kuliko n'amataka gano wammanga. Kuliko ettaka lyennyiriri Makerere University eri mu open space bagenda ditunda. Kuliko Wandegeya mu Katanga ettaka eryo ligenda kutundibwa already likenkayana. Kuliko Galloway kuliko Bagita Galloway ndoza zino ziringa kind of hostels nenga ziri ku ttaka lya Makerere University Mulago mu hospital abasawo gye badde basomeranga n'okusula lino ettaka lyonna nayo n'ebizimbe biriko bigenda kutundibwa era nga Audrey Kalugire oba Edwin Kalugire y'omu kuba kirimu. Kuliko Kabanyolo Farm eno nayo etundibwa. Kuliko Kolo Land nga nayo lya Makerere University ewali n'ebizimbe bimu bye basuula eyo ne babisuula nayo bagenda ditunda. Kati eryo ettaka erimu libagenda okutunda olw'ensonga nti bo bamaliridde okusuula kuba kasita osooka okutunda properties zino kiba kitegeeza buli kimu okikoze okitunze. Kati atuvuddewo ettaka eddala erigenda okutundibwa era nga lyatundiddwako ekitundu 50%. Mwenna abamanyi Golf Course Belt ettaka lya gavumenti erizanyibwamu golf n'okutuula mu biseera by'eddembe singa enjala ebeekuluma batalina byakukola n'ogenda n'owummulirako eyo. Njala tegeeza eggwanga nti ebibaati amayumba oba guloofa n'akedde ne hoteli ezizimbwa ku ttaka lino lyonna 50% ettaka lya Golf Course lyatundiddwa. Kati wasigaddewo ebitundu 5 ku buli 10 kye tuyita the Golf Course Belt yesigaliwa Green Belt n'ettaka lyonna lisinga ebitundu 5 ku buli 10 Yosseri ne famire ye baali tutte bulungi nnyo nga tebalina gwebuuzizaako. Tugenze maaso. Nade tebakimanyi nti Entebbe Airport ettaka lyayo lyonna eriri ku kisaawe n'eriri bwawulo kisaawe ebitundu 5 ku buli 10 famire ya Museveni lyonna baali sharinga era baalitwala balyeddiza. Era wetwogerera nga Entebbe Airport ettaka lyayo lyonna lyatwalibwa abatamanya ngamba bano kubanga bo buli kimba kyagala. Mutegedde bulungi nabagenda video owemmeme entono saagala oddemu kaaba tokaabira wano kubanga ebyange mbyogera kate ng'omusizi agulesiya ne bituukirira buli muntu obeera gy'obeera. Tugenze mu maaso. Which ejja Yosseri ayina enteekateeka eyita bank owners bonna mu Uganda mu State House Entebbe okusala entotto butya bwe bagenda okukola kye tuyita okusalira amagezi engeri ki gye bagenda okuteekawo emiziziko egy'okuba nti bateekawo obukwakkulizo obukakkali ku ngeri ey'Abannayuganda gye bajja ensimbi zaabwe mu banka ezo ne Bannayuganda nsimbi ki ze balina okuba nga babeera nazo okusinziira ku biragiro Museveni byo byayagala bitya. Nga sinagenda wala nnyo nga nabo gye simufungize bw'oba nga balina ssente alina ssente ku akawunti mu Uganda mu banka jjayo ssente zo. Nga sinagenda bw'oba olina ssente zo ku akawunti mu Uganda zijjeeyo. Ekigenda mu maaso temujja kitegeera. Kanjimaliriza. Yosseri wiiki ejja agenda kusinkana bannannyini banka zonna mu Uganda ng'agenda bawa ebiragiro butya bwe bagenda okuteeka kye tuyita limitation on all transactions in all financial institutions across the country. Kino agenda kikola olw'ensonga akimanyi nti singa Bannayuganda banaasigala nga bajja ensimbi zaabwe mu bitavu bino kijja kuviirako n'okulaga ebituli ebiri mu Bank of Uganda kubanga banka zino zijja tuuka okutandika okwagala okufuna kye tuyita liquidity yaabwe kuva mu banka babawe ku ssente zino nga ssente neya ne mya teziriyo ekijja omuleeta okuba nti ate batandise okukuba mu Bank of Uganda ebituli. Yensonga lwaki Bank of Uganda talina gavana Museveni buli kimu akikola akimanyi nti akibala nti baleme kumulaba era aleme kwerabisa. So mwenna abalina ssente ku account mu banka ez'enjawulo mugyeyo ssente zammwe bagenda teekawo limitation
of transaction either withdrawing or depositing nga inzo kuba ino milioni baga tasobola kusukka mitwala 5 baka kaddo kajje lunaku ebinaddako nze tombulya tubagamba naye temuwulya kati kino kyo mukitegedde bulungi saagala mwekwase navane mbagamba wano nti Uganda Parliament eisa sente mu budget ezigenda okukola buli kintu kyonna nga kibeesinze kuyamba bulamu bwa na Uganda naye Yoseri ne mukazi we ne beza sente zino kusa is it Sunday oba wiki ewedde nabasomera butya mu 7 bwa sente okuva mu buli ministry okuva mu buli department ne mu Uganda Revenue Authority nenze batemera kati Lulinda basomera nti Janet yeyeddiza Uganda Medical Stores ku sente z'omuwa musolo esasula mu buli budget okugula eddagala libere malwali okwetola eggwanga lyonna. Janet yeki yakola nanyini Mama Njovu Enterprises darling wa Yoseri n'akwata eddagala lya gavumenti lyonna n'azimba pharmacy okwetola eggwanga lyonna zibayita First Pharmacy nga buli ddwaliro gy'olaga baga nti genda ogule eddagala mu First Pharmacy kubanga za Janet. Bundi mbati temujimanya basingo obungi bwefaanana kanji balage gibayita First Pharmacy mutegere Janet ne mbawe darling ziwe batosiza eggwanga lino ekyo bayita First Pharmacy ekyo kibayita First Pharmacy ziri buli wali referral hospital ezisingo obungi ziri mu Kampala ne ku referral hospital zisingo ne mu ggwanga leo banga tosanze ekizimbe kino kasito sanga First Pharmacy awo we wagwera eddagala lya Uganda erya National Medical Stores lyonna dalingizi wa Yoseri Mama Njovu Enterprises eyo ye company ye etwala eddagala lya Uganda lyonna gye bayita First Pharmacy eyo company ya dalingizi wa Yoseri yiyo kanji zoomi ngeyo First Pharmacy naye ba sente zinagenda ziteeka mukazi wattu sente zonna zemoba mugenda First Pharmacy yewe tebwefaanana kanjizeyo komusoka mugitegere bulungi nyonga bweri yo First Pharmacy eddagala lyonna erya gavumenti lyonna erina okubeera na kapiripiti erina ogenda mu Northern Uganda erina ogenda na Kaseke Masaka Kihihi Kabalole Kabohe lyonna ligwera wano mu First Pharmacy wano lyonna bwe bagamba genda ogula eddagala oligula mu First Pharmacy yeyo bannange ndoza mutegedde eggwanga weriri study in progress secure your future darling si Mama Njovu Enterprises Mama Nankumbi yenanyini company eno etunda eddagala ly'abana Uganda lyonna ku sente z'omuwa omusolo mukitegedde bulungi mukifunye bulungi yoyo darling si wa Yoseri tibahabulwa otabasira mutani wa Karekezi nsiyere tamzezide nsanga bisibe nanyini kabuyonjo bwatyo bwakola kati bana Uganda muri mutya kansuubira nti muli bulungi fogwaffe tugukoze gwakumulisa bawa information mwesiriwaze nga bafuka banaba ebisigadde mujja bitegeera kubanga temwagala kumanya kati sigenda kulwanya ku mutimbagano buno baka bwange njala bugende eri mwenna bana Uganda bali mu diaspora nga nfundikira ensimbi tekubalirwa munno kuba gwomanyi butya bwogituyanira ogitetenkanya ale ensimbi oba ozijje mu mukono zigenda mu mukono omulala teziddanga bw'okoze eki bw'oziwaddeyo tuyina olugero olugamba nti gw'ola otudde omubanja oyimiridde kitegeeza ki nti omuntu yenna bw'ajjewo ng'akaaba omuwola ensimbi era ozimuwola otudde bulungi nnyo naye obudde butuuka omuga nti owaaye ennaku ze twalagaana okunziriza obuma bwange nga zigenze otandika okukangula ku ddoboozi yali atudde n'oyimirira n'otandika n'omulingirizaako munoonyerezeko owaali akuwa ensimbi zo
olugero luliwe lugambira nti golo today ozibanja oyimiridde kale butyo mwenna abali ku social media yera bategeeza muvali wenge nnyo sente za mwanadamu abali mu diaspora nga muzisindikeeka eri abantu abakolera business ekisookera ddala tulina abantu bangi ku social media bakola business ez'enjawulo eziyamba bannayuganda mu ngeri emu oba endala naye tulinako n'abantu abeefuddemmo mu kufera bannayuganda ku ntuuyo zaabwe abantu nga baweriza ensimbi okuzimba embaga bannammwe mulekerawo kuba bannammwe abantu abakola business ez'enjawulo nga muggulewo business bannammwe nammwe nga temutuukiriza mirimu gye babatuma nammwe mulekerawo kuba bannayuganda abatunda amataka nga nawe omanyi omulimu gw'okola gwa kiyaayi mulekerawo kubba bannammwe kuba temumanyi ensimbi gye bazijja gwe singa kakutanda olinnyo ennyonyi n'otuuka ebula n'olaba embeera eri ebulaya tojja kuddamu kwagala kubba nsimbi ya munno mwegendereze abatatuukiriza mirimu gye batumibwa oli n'omutuma akuzimbira ennyumba gye wandisipendizeko obukadde 8 omalizo gisipendizeko obukadde 2 nga teggwa kumbe naye azimba eyiye oli n'omugamba akugulira ettaka lya bukadde 10 omaliriza taguze nga akuguziza lya mpewo oba nga taguliddeeko ddala nga ne sente aziridde oli n'omugamba akusetingire business n'omuwa obukadde 10 n'amaliza nga setinze business ya miliyoni 3 omusanvu n'agulya tazze okwo n'atandika okukwemula n'akuvuma n'akutiisatiisa bannange mbasaba mulekerawo mize gy'okubba abantu njala okubaza mmwe bakola business z'abantu n'omukolera omulimu nga gyeguli bulungi nnyo mwebali nnyo mwebaliridda naye no message egenda eri awo abajja ku social media ne mutookomuko omugambo nga mulaga abantu temukola musobola bakolera business naye ng'ate ekituufu mukimanyi mutima gwammwe muli babbi lwaki njogedde ebigambo bino abantu bangi bataddewo investments bataddewo business naye balakinga kye tuyita credibility oba bati balakinga kye tuyita trust teri business esinga kyabuga nga kye bayita trust obwesigwa nyinza okuba nga sirina ssente nnyingi nnyo naye nga ndi mwesigwa eri abantu nga ntunda trust yange sijja kunoonya mulimu nga nina trust no nja kukozesa trust yange nsobole okufuna okuyamba abantu abo ate nange mbafunemu ekyo kigulira magala eddiba ng'omuntu yenna ng'olakinga qualities za trust teweetantala kukola programu yonna ng'ogenda kufera bannayuganda kubanga ne bw'onobba omuntu agenda kukolimira olwa ssereze ze watutte ne bw'onobba omuntu asobola okukola ekikyamu gyensonga lwaki nkize bwempita ku kkubo n'ensanga omulalu nga yeeyogeza mpita obuyisi nze n'asabiriza ebiseera ebisinga sitera bba wa ssente omuntu yenna nenkusanga weebuzaabuza ng'afuka anaaba nga waakusuula eddalu simanyi kyakusuula ddalu muganda wange mwegendereze nnyo abantu ekibalalula baba balina ebizibu lwaki baakulalula omuntu akola ekintu olw'ekintu kyewamukoze n'akukola ekintu kubanga teyandiyagadde kikikola kubanga wamusinikirako ebinnyo ng'akubuuza reply oba biki ebikwata ku bizinesi ze ku ssente ze nkiddamu mwe mwenna abali e Uganda ng'ozannyira ku ssente y'omuntu ali ku kyeyo bingi nti ali mu Saudi Arabia ali Dubai ali mu America ali Canada omuntu n'akubuuza projekiti y'essereze yakuwa n'omusinikirako ebinnyo n'okinnambuka nga atudde ku malalo ga mujja omusajja wa Katonda oba omuntu yenna ajja kuloga nga ne bw'onoogenda ku muga nga tosobola kukulogolola kubanga tomanyi nti omuzira gubakuba abakazi battu ne basajja battu tomanya ssaawa zaakoleramu tomanya butya bw'asula tomanya butya bamucunya poliisi ng'emugoba kwata ono kwata oli tomanya ssente mmeka za savings naye ggwe nodda ku ssente z'omuntu n'ozirya n'akukubira essimu okubuuza project bw'otaana n'olyoka omugamba singa ali osobola ne wandibadde ojja kati biki byombuuza oba osobola obyekula linnya ennyonyo gye naye nga kiki nnyo bajja kuloga omuntu ajja kufa mu kufiirwa ssente ge nti wanvumye n'ensereze n'ozinvumye n'ensindika ebinnyo nadiba n'ennyeni omuntu ajja kuloga nga kizibu nnyo n'okuwona eddalu eryo nkugambye bajja kuloga omuntu akubanja ssente ze omusinisizza ebinnyo omuntu akugandaga projekiti yange omusinisizza ebinnyo omuntu agambadaga ennyumba yange omuga bwe wali osobola ogyezimbira kitonya n'ojja alogantire ng'omuddamu ku muntu ebintu byayitamu mu dasipula bakyali bange bajja kuloga oba si kyekyo omuntu ajja kupangira abayayi bakuba amagulu bagajjemu n'amagumba bagamulage ku social media nga bakuggyemu amagumba
tajja kukuba nti lwakuba ssente zo zitutte wabule arrogantire engeri gy'omuddamu ku ssente ze ku bulumi aba alaga nga mumanyidde n'osukka wookoma kati nkiddamu mwenna abaddukanya bizinensi nga muye babata bali mu diaspora mukendeeze arrogance mubeere ne customer care tova mu mbeera ng'omuntu akubuuziza ekibuuzo ekizimbisa omuweesi ku kkubo okulagirirwa. The moment someone asks you a question about his or her project, please reply gently. But when you reply arrogantly, you'll face the consequences. Kubanga temanyi bantu bano gye babonaabonamu. Bobo manyi nti wayiika Windows nga toyina customer care watosobola ku explaininga muntu kumunnyonnyola kutegeera ki ky'omunnyonnyola. Totantala kukola business oba kunywa ebibuuzi musimaye musiyamba abantu no. Mubaleka abantu balina ennaku. Abantu balina ennaku. Oli ayinza okuba nga takyalina trust mba Luganda baamubba n'akoowa. Oli ayinza okuba talina trust mu bbaawe nga yamubba n'akoowa. Oli ayinza okuba talina trust mu mukazi nga yamubba n'amukoowa. Oli ayinza okuba talina trust mu baana be n'abaluganda. Najja agwa ku kizibu ky'omuntu w'ebbali ng'amusendesende ngenda mmoya ngenda kuyamba n'alyoka ate bagonda majja balina ka sweet talking. Najja kubuulya buli kimu n'akuteeka n'akufumba bakufuira n'emmindi awo simanyi wano bagenda kubira mu kyoto n'asooka kufuira emmindi n'osavu walinga wenna sente n'ozireta ng'olinga gago bapiseemu omukka. At the end ogenda otandika okubuuza ebintu ng'amaaso gagukka nga tewali kiriwo. So omuntu oyo gwokoze ebintu ng'ebyo nkugambye bwana tagenda kufa ku ssente ziri wabula engeri gy'omuzzeemu arrogantly yegenda omusiikuula akabanzi ku mutwe wadde asoma eddiini ng'asoma bayibuli ne ku luhani n'agivunula bw'ati agenda sooka ave ku luhani bava ku bayibuli alyoka akusimbula ejjembo lijja kutegeera. Oyinza otambula ng'owandiika mu Kampala ona ku kkola nsoma ng'otambula owandiika obwapula oba oyita ttembo naye nga ekyakoseza ekikolwa ekyo kumumanyiira omubbi ate omumanyiira. So bw'oba tosobola nga tolina customer care temutandika kukola business bomba temulina trust tokola business. Kyebayita trust kintu kikulu nnyo. Edda ennyo bajjajjaffe tebakolanga ndagaano. Endagaano zaabanga bbiri. Endagaano zaabanga bbiri. Endagaano eyasooka nga yabanga ya mukago. Abatabanyi mukago kyebayita akatta mukago. Emmwanyi eyo gye mulaba omula gw'emmwanyi ogwo gwagattanga famire ne famire. Nga bwe ngamba nti famire ya gundi mukwano gwe n'abaana ba famire yange baana ba mukwano gwa famire bakwatanga emmwanyi embweti ne bagisalamu ne bajjamu muwola gyebiri buli omu n'asala ku musaayi buli omu n'asala ku lugalo lwe n'ateekako omusaayi n'omulala buli omu n'akwata emmwanyi n'agira ogwo bayitanga akatta mukago y'endagaano yaso. Endagaano ey'okubiri yabanga vabo oli n'akwata ebyama bye n'abikuteresa era ne baba bakusalako omuntu nga nti gundi yaŋŋamba bwati kino tekikyuka naye ab'ennaku zino kwogambako nti gundi nakoze kino okimugamba ku ssaawa 12 ez'okumakya zigenda okuwera ssaawa 2 ng'ensi yonna yakitegedde. Kati bw'oba toyina trust kitegeeza omuntu agenda kwesiga. Ekintu ekisinga okubeera valuable mu nsi bakiyita trust. The moment you have trust, you will survive maybe on this planet Earth. But the moment you lack trust, you can't survive. Kale naku zino muli proud nnyo ababbi. Ojja noga bonna babbi baaweddeyo. Proud najja nga nze bonna babbi baaweddeyo. Ne mutandika okufumba agaboozi ne mufumba story. Mukazi wattu ali mu diaspora talina bwagenda kulinnya nnyonyo kubanga omulimu gujja musuba. N'omumala bw'otyo kubanga tasobola kudda. Naye nkulayirira mwe abakoze obulungi nnyo mwebale kukolera bannayuganda abali mu diaspora ng'otuukiriza omulimu omuntu gwe yakusaba okukola mwebale nnyo obalire ddala era temujjanga okwo. Naye gw'ajja ku social media n'otokomoka omugambo
naye ng'ebintu by'okola tebikwatagana byoyogera nkusaba weesonyi kuba ajja kukusuula eddalu omuntu ajja kukuba akatayimbwa ng'akomewo e Kampala omuntu ajja kukola ekizibu weewuunyi lwaki abakukoze ekizibu abantu bangi bakusanga ofudde bagali gundi ani yafu bakubye emmotoka aga gundi bamutomedeza booda yafudde gundi bamutemyeko omutwe gundi yafudde kubanga tomanyi lwaki bakutemyeko omutwe oyina gwewanyiiza wamubba ate n'omumanyiira omwana house manager ali Saudi Arabia akola 24 hours alinga balloon bagiteekamu evaamu efudde n'omubba ssente ze omwana lero bano mubba ssente ze omuntu ali mu diaspora muzira kugubya emyaka 10 n'omubba ssente ze at least mwandibadde mukola mwandibadde mu improvisinga kitya omuntu akuwadde milioni 10 za gula ploti at least mugambe no okusinzira ku wanagambye value yeyongedde mbaga twagala milioni 10 ne 1 milioni 10 mitwala 5 neto twala milioni 10 zonna oli agambye nzimbire enju sementi amanyi tuwa mitwala 3 nene sementi tomuguze sereza sementi zonna ziridde oli agambye ngulya buloka bagimanyi ya 3 ku 5 gwe buloka zonna ziridde oli agambye nzimbire nyumba ya bisenge 5 ozimbe nyumba ya bisenge 2 mu Lutobazi goloza agenda kuloleza ki oli agambye nkuumira abaana bange akufacilitatinga buli wiki nakuwasereza okulabira abaana obwana buzimbye amatama buyina eminyira tebusoma ne bwakuba essimu kakuwakana kakola kalinga akalimu bomu kubanga muganye tola obuvunaanyizibwa nenga abantu bano bagenda kuyiza family zaabwe goloba tutte buvunaanyizibwa ogenda kufuna muki mu nsi muno trust kintu kikulu nnyo bwemba temwina customer care temwina njogera mwogera arrogant temudda mukola business nenga abazituukiriza ne muzituukiriza bulungi nnyo mwebali nnyo mwebalire ddala muyambe bannayuganda kubanga buli munnayuganda ayina ensonga lwaki akwatagana omuntu webweru n'atakwatagana na famire oba mukwano gwe mwebali nnyo mwebalire ddala naye kyembasaba ekisembayo byonna mukozese omumwaga mumwe guno bulungi nnyo ng'oddamu omuntu fabali bakozeko mu makampuni customize okujja nga tali mu mbeera ze nga n'ebibuuzo byakubuuza gwe kennyini bigenda kukujjako but calmness humbleness obukakkamu n'obwetoowaze bukumala okukakkanya kasitoma oyo mpola n'omuzza mu layini ate ne mukwatagana bulungi nnyo fedda nga tukyasoma twamanyanga omusomesa ono ajjidde mu saati y'akawembe oba emifu ya bbulu ezo mbooko tekuteri kubuuza twamanyanga omusomesa oyo era zze nga taliiko musale tumanya nti ayina ebizibu agenda tukuba era nga tumanya nti kati era zze ayambadde bwadde era tuyiseko yesunguusudde nti kati lero kibi ne tumanya ne tusensinga twamanyanga tusobola okusensinga omuntu kati mu customer care batusomesa engeri approach ne handling ya customer engeri gy'omukwata customer ne bwajja n'akuwemula from nowhere ng'oli ku mulimu sigu gwo you have to calm down no mu controllinga no funa engeri gy'omu handlinga musosi kuwemula nawe n'ogira ekigambo ezenkanankana n'ebisikite zaaka no muleka akuvume kakkana amala okuvuma bulungi omugemu munnange omaliriza kati anti ekikuleese kyekino twogere ku kino ne bw'anaga nti kubanga buli muntu alina embeera ye olunaku olubi mu ofiisi ye nga alina ebintu ebimusumbuye ku mulimu aba bafunye obuzibu waka najja nga tali mu mbeera ya bulijjo n'asooka fubutuka ekigero muno ekigambo yakyogedde just calm down kakkana toyomba na muntu cool down sooka omulamu magana muntu ffe twamanyi ekanditeki nti omuntu otali mu mbeera bweti onafaana bwati n'omanya ngenda muhandi negwe kasitojja n'ayaka naawe n'oyaka temugenda kukwatagana okitegedde bulungi nnyo gonjala kuwako ekyokulabirako ekiri open walabyeho air hostess yenna ng'anyiize babeera basmile nga ataddeko plastic smile babeera bahappy nnyo nga aba ayina ebizibu yalese waka mu kampuni mwenyini ayinemu ebizibu babeera happy nnyo not because they're happy but they were training to act in such a way obutanyiiza na kutiisa bantu bali mu nnyonyoomu ekyo bakibasomesa nti evu olina okubeera happy customer olina omuhandolinga bulungi ne bwakutuma amazzi emirundi 3 you have to bring that water kubanga gwe mulimu gwo okitegeera nego bonovererawo oyaka n'oli ayaka temugenda kukwatagana nno kati ngenda basaba mwege customer care ate temupapa na kintu topapa na kintu toyaka na kintu kakkana
bulwo kakkana buli ki kyokka nti abasambi b'omupiira baga nti alina ball control bakuba crossinga mpanvu najja n'avutako kigere ne guggwawo nga teguvuti kye bayita calmness kakkana sala pressure negwe kasito oli ajja nga ayasena ono yakamama nanyini mulimu manager agenda kulya nga mwaka ne customer ganti agogu ye nyini yagenda okujega what the hell is going on here ajja kubuje kigenda maaso wano awatandika customer ye kenyini atandika okulizinga eddobozi ne boss amuvumire mukati ate boss kyagenda okukola gwagenda kuyita ahandling customer ekiddako gobagenda kugoba kubanga oganda okutukiza obuvunanyizibwa abo oba onfuna bulungi kino kyebasomesa ne saa zino ngafundikira ojja kulema okuhandlinga customer alekaane boss awulira je ye kenyini customer ajja kubuuza where is your boss where is goloza kibo otuka mu kinyinyi bakubuza bolemo okuhandlinga customer abuuza where is your supervisor where is your boss or where is your manager kubanga amanyo omuntu ajja okutegeera okusinga kuntegeerayo ye superior wo oba manager oba supervisor kati supervisor wajja ogana okuhandlinga customer agenda directed oboza take wa manager okuba nti ali skillful ajja kumuhandlinga bulungi nnyo go bakoze bali nkugamba mu nnaku 2-3 bagenda kuba bakugobye kati naawe akola emirimu gy'okuyamba nayo na social media nga mulina business mutandiseewo ne muganda okwe-explainingira bakirayinti bammwe butya musaasanyiza ne mukoze ebintu byammwe n'omuvuma n'omuwemula oba n'omutiisatiisa eyo si business eyo si customer care si bati bahandling abantu jukira the moment obanga olina customer care ng'olina handling care ng'osobola okwe-explainingira omuntu butya ate ekintu ekikulu kasita omuntu omu-explainingira ensaasanya ya sente zakuwadde n'omuwa report ku kintu ekyo yagenda okufuuka recommender oba ye muntu agenda okujuliza abantu abala nti nze nagundi yakukolera buli kintu nakutirako na buli kimu nakikuliza nga tulina mwadde pressure kye tuyita okwongereza okutunda akataleko ne bwe kasito bange obuubuuka oba wedde so sawa 7:36 ndowooza njagadde nfundikire vidiyo eno byenjogedde bino bina bigambo byange mbivunaanyizibwako gwabiwulidde oluwaddembe okujja mubyojjeemu oba obutajjamu n'obirekaga wobisanze wano kubanga mbivunaanyizibwako ate sivunaanyizibwa ku nfuna gy'obifunamu nantegeera gy'obitegeeramu byange nganze n'olw'ensonga eyo njala bategeeza nti obwetowaze kikulu kyobula baga nti obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo ompulidde bulungi firimu ewedde analaba akaddako tusisinkane ku Sande firimu eno ewedde analaba akaddako tusinkane ku Sande ku Sande programu egenda kubeera yanjawuloko olw'ensonga ngenda bawa side entuufu olugero kanduba kasijja ddubawa ngenda bawa side entuufu yange ku nsonga bwe zigenda okwetoola ku bintu ebimu naye nga kakatambi kawedde analaba akaddako sambyako lunaku lujja kuba lwa Sande ku sabbiiri ez'akawungeezi nga bulijjo mukama 13 ampeera naye ng'ekikulu kya byonna toddukanga na kintu sooka okkakkane bulungi nnyo toddukanga na kintu kakkana tunula butunuza okkakkane omanyi fena tuli balalu naye obulalu bulimu emitendera buli muntu gw'olaba ku nsi by the way kasooke nakano badde nkerabidde buli muntu yenna gw'olaba ku nsi mulalu naye eddalu lirimu emitendera nkiddamu ffenna ku nsi tuli balalu naye eddalu lirimu emitendera eddalu lirimu emitendera kati gwe levoyo ey'obulalu eriruddawa weebuuze weenoonye wezuule nti wano obulalu bwange obuyimiridde naye nga ku nsi yonna ffenna aba human beings abantu tuli balalu naye obulalu bwo bukoma luddawa awulidde ekintu kinazoga nti nze siri mulalu bazi tetuli balalu njala kugamba lwagala nti abantu balalu omuntu munyiize oba mujje mu mbeera aveeko aswikinge off lwojja okumanya nti buli muntu mulalu bamuyita crazy
ojjo kumanya omuntu bwe yala kumanya abantu balalu mujjeko waya mujjeko bikonjo kumanya people are crazy but ojja kutegera nti everyone is crazy but on a certain level kati waliwo omulalo nga yasirika bu series nakutunulira bwati nenga businga osoma ebirowoozo bikyakulowoleza oyinza okudduka ne webbika mu ttaka n'obuliramu oyo omulalo omusirise mubi nnyo omulalo omusirise mubi nnyo ofunako nono omulalo palapasa ayogera kubanga aba ayogedde byono ku muntu nebivaako kati omulalo ayogera palapasa eyo mulungi nnyo kubanga akubuulira buli kimu n'okite naye omulalo ali silent bwati akutunuulidde oyo omulalo amusirise mubi singa obadde osobola okusoma ebirowoozo bye byaba akulowoleza oyinza okudduka ne webbika mu ttaka ogamba ensemmire oyo omulalo omusirise mubi daani bano amusiba bikubanga akubula ekiri ku mutima ne weesoti nga obudde buyomba nga atabuse kanveewo okitegeera naye naasirika bwati mubi kati gwawakana funate tuli balalu kinoonyerezeeko ojja osanga omuntu gwobadde oyita nti simulalu ng'anyiize lwojja okumanya nti people crazy ojja otegera nti people crazy ng'omuntu omuggyeko ebikondo nanyiiga ojja kutegera nabantu balalu but ku some levels naye kulabula omulalu asirika bwati ng'omuntu musirise bwati naye ng'omukozi ekibi mubi nnyo kyaba akulooza kisinga n'oli wapalapase kubanga wapalapase akugamba ebigambo n'akuwomula n'akuvuma bulungi n'amala nakkakkana naye onaasirise bwanafa mubi aba mubi tamanyi na sitaani mukama bankomera takumira mpeera tusinkane ku Sunday saa 2 mweraba